Musago busungwani bubikanja tulemu kyawero ekyo yesawo ogoleka bange kitonde kyennina sibakisana sabirwako dda nembugala amagezi gajjenje kitondatonde yatukwasa abatukuma yoyo n'omuyinza wa byonna kitondatonda ng'atudde mbwaki etonde galeera ng'alamula tuludde n'ennyini buyinza bwanga namugereka tweyanze ku byatutondebwa badoga butukusa bataatu muyinza katonda osasire ku byatulimbibwa netusuula obuyinza bwotaatu omwali ekyama netukwata ebitatutondebwa mu mazima ababaka b'omukama mutudde ejjamba mbusitaani bwe lwatulimba badoga b'omusuuku gekubanga sodde amazima abazungu ge batukweka bagirayo amazima ga yesu yali omulaguzi nga musawo mbuwangwa bweri bwe yalagola yawonya bangi nyeeri mbuwangwa bwekijjukizo ne bakiteekawo nga lina okujjukirwa basalawo okulumba baddoga okubeera abanafu ekijjukizo ne bagireeta nga tulina okugoberera batujjako obuyinza bwa mukama etukwasa amazima tugoberera obuwangwa bweri kijjukizo baakola kya bayibuli mwena gye musoma kyekibavumba ebyo ebyabatonderwa mu sitaani amazima n'amajja mugajjamu ekyo kyebaaza ekijjukizo ge mutuuma ne bimuzaala mu Uganda Dawudi ne Pawulo gonna gali muli n'amalala agataatutonderwa ffe ng'abaddugavu waliwo ekibinja ky'abawala babasooka okujja abaddugavu ne batusanjaga nga baleese ekijjukizo ekyabwe tulabye nnyo tugoberera ebyo baatugamba abo n'ekijjukizo ekyabwe yali Muhammadi mbugulani bwe bagituuma ekyo nno nga kyassa bangi baganja okugoberera era nakati kikyabatwala abo nno baakola n'ekibiina ky'abaddirimbuzi mbu jihaadi tulabye nnyo ffe tulabye nnyo okusuuzibwa ebyaffe gitondatonda bye tukwasa ebinaatuyamba ekyennaku abakadde baabisiima ebyaffe ebisiba ne bakyawaza ebyabatondebwa be muzaala mubaalaga byeri ebyaffe ne bisikamu abakimu abatuzaala mutuwulire emiziizo gya yesu eri mu buwangwa bwe mutukakasa ebyo mutugamba Muhammadi mugoma kulinnya temumanyi ennonoolezeze waabwe temutulimba nze sudde amasiba eddiini ekitegeeza kiyemu ng'abazisoma muvundule bimutugamba amazima muwoza zijjanjaba mu misigiti muvundule gye bitegeeza zikimanyi masabo gonna kumuleke kulimbibwa mu lulimi lwosaba okizuuli mwasalawo okuzuula ebyammwe mu ddiini amazima nga temumanyi kye kitegeeza zikimanyi buba buwangwa era ge mazima muzuukuka ebyammwe babitwala mwekwata obuwangwa bwaffe wano ng'abaddugavu mu biveeko ebyabalimbibwa mwalekawo olubaale weewamu ne mugonja ebirala kitalo nnyo omulabi nnyo mmwe nga neebaze muwanga jjajjange awange emikisa ewange nze wampazaako nensobola okusomesa eggwanga ne siimya amazima kitonde kamusiima lwekyo kansiime muwanga jjajjange gwe baliddawo olwanje ne tubaawo ffe olwanje bali kyewunya gwe jjajja osobola amawanga ozadde mangi omulungi bamweya n'abange jjajja si kyomu ne mayanja abazira nnyonnyo muwanika mufudde wanje olusirimba amazima kansomesa oyo mwampazaako kanzireyo okuzuula bannanga ati ebisingawo nasalawo bazigula amaaso ngezebuuka
Atendeezebwa agulumirizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abange obwangwa mu bwangire bwabwe weewaawo. Ndi Kitangaala mbasindika ekitangaala, ndi kwagala mbasindikira okwagala. Sirabako omuntu yenna at least mbadde njagala ntandike kubanga tebeera training nga teyina muntu yenna niwaabeera at least mbeera neetaagako abantu nga 10 musobole okubeera nga mukwasaganya. Nkola omulimu guno nkole katala lyange eryandeeta ate nammwe nsobole okubeera nga tukwasiza wamu, tusobole okubeera nga tuyamba bannaffe kubanga tweyamba bweyambi. Ffenna tuli kimu, tuli mpologoma ezeetaagisa okukwatirako n'okuzuukusa empologoma endala zisobole okubeera nga zeezuula n'okutegeera obwakatonda bwazo weewaawo. Nze kankubeeyo akamuyimba akalala nga wetulindayoko, mbadde njagala abantu at least nga 10 tusobole okubeera nga tutambulira wamu weewaawo.
nange nfune neyagaleko ndi mwana wo nzikakkanye kankuweereze sijanjaba kitange gwe muyiza banyumiza nti ebirungi bingi byogabira abakkiriza nabanguddeyo ssebo nga banyiza ku birungi ebyo era mmoze obulamu n'obuwangazi tubikusaba tuwe amaanyi mukukola amagezi nago gasembeze omuliro bukuumi bw'ossebo buli gyemusa agibe emirimu ssebo gye wantuma nsindikira amaanyi bankule nange neyagale n'okukwesiga nsono jajja leero nzize jajjange nsono nzize kizudde bange wansinga nsono jajja leero nzize jajjange nsono nzize kizudde bange wansinga Hatenderezwa waggulumiswe ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Ndi kitangaala nkusindikira ekitangaala, ndi kwagala kusindikira okwagala, nkulamusiza muganda wange mu bwa Katonda waffe obw'ekitangaala era twebaza abazadde baffe abatukuvu kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abasobodde okubeera nga bakutuusa ku lunaku olwaleero naddala mu kiseera kino ekyamakyusa weewaawo. Naalyagadde okubeera nga ntandika nga waliko abantu nga 10 naye ndabako just omuntu omu simanyi anyway tutandikira awo n'omu ali enkoko ye. Mu kiseera kye tulimu waliwo okufuukuuka kw'ensi okugenda okubeerawo, so tusabiddwa bakama baffe tusobole okubeera nga tuyogera ebigambo bino nga tetunnaba kugenda mu training oba okusaba essaala eno esobole okubeera nga ekuyamba okumalako n'ekiseera ekijja nga newankubadde abamu bayinza obutakitegeera nga abamu abalala nga bakyali mu dimensions eza wansi oba ku mitendera egya wansi ne beebuuza nti naye kiki ekiriwo nga bo tebakiraba. Anyway, buli kintu kyonna we kibeera nga kiva mu nsi oba ng'enzikiza eggwawo wabeerawo okufuukuuka. Vampire zino zibadde zigamba nti wano waazo era tezisobola kugenda nga tezirwanye. Ensonga lwaki mulaba ababulooka bwazo
nabo batemu obutenkanika. Weewaawo tusabiddwa okusobola okubeera nga tubeera grounded, okubeera nga tulinnya buli kiseera mu ttaka okukolagana ne Maama Nattimba nga tukola ki, nga tulinnya ku ttaka. Ku Facebook mbeera sobola kuyungako omukyala, sisobola kubanga kati ate wennyunga ku Facebook mba nyina okusasula some payment. Nkujjako mpozi nga nnyunze ku gundi yange, ku account yange, naye page nga ye ensulo y'amagezi mbeera sobola giyungako. Mbeera nyina okusooka okumala okusasula. So kyandibadde kirungi linnyako wansi oba obeera tekisoboka merako emirandira oyingire mu Maama Nattimba. Tugenda kwogera ebigambo bino wamu, nja kubiddamu ndowooza mu message egy'okubeera enyimpiko, sobole okubeera nga tugitambuza ku mikutu egy'enjawulo, abantu baffe basobole okubeera nga beetegeka olw'akaseera kano. Yogera ebigambo bino: ndi kimu era mpanirirwa okwagala okutaliiko buyinike, era ndi kitonde eky'emirembe. Ndi kitonde eky'emirembe. Ndi kimu era mpanirirwa okwagala okutaliiko buyinike, era ndi kitonde eky'emirembe, eky'eddembe, ekikolaganira wamu n'obutonzi bwange, era nzisa amazima eri omubiri gwange ng'ekyombo kye nnyambadde olunaku olwaleero. Ndi kitonde ekitukuvu ekiyita mu bulamu bw'ensi eno kwendi, era saawukanangako kuva kwagala okutaliiko buyinike okwo kwensibukamu. Okwo kwensibukamu era kyendi. Weewaawo. So saala eyo nja kugiddamu mu musomo oguli ogwa message akatono nsobole okubeera nga mugitambuza. Kati tugenda kutandika nga luli era we twatandika okusobola okubeera nga tuzuukusa oba okutambuza obwa Katonda bwaffe oba obwa bulamu bwaffe ng'ensigo eyo etujjamu buli birthday yaffe weebeerawo, oba mu kiseera kino kye tulimu buli omu kinnoomu ayinako ensigo eyeetaaga okubeera nga emulisibwa. So obeera ng'oli mupya, then tutandikira ddala kuva kwabo abatannaba kukuza nsigo yaabwe nga tutambuza amazzi okuva Maama Nattimba mu Bible gye bayitanga Red Sea. So nsaba zibiriza, w'ozibiriza merako emirandira egyo gikkirire mu Maama Nattimba. Sangayo amazzi amamyufu agamanyikiddwa nga lava, oba mu Luganda oba bakiyita batya, ndowooza amazzi ago agakola enjazi nga gakyali mu bwakiwanuka. So gayingiremu emirandira gyo, then ganuune. Oganuuna, kantekeko wano, olengera oluzzi oluliko red lwentaddeko, oba oluli ku katundutundu akayaka red, kuba osika
amazzi ago amamyufu ogatuuse ku luzzi olwo oluli ku bitundu byo ebyekyama. Weetoolooza amazzi ago, weetoolooze amazzi ago. Wegeetoolooza leka gayambuke gagende mu luzzi olwo olulala lw'olaba oluli mu kiwato oluli lulinganga lwa gold ndowooza light eringanga ya gold nga luli mu kiwato gatuuseewo era geetooloozeewo, then gayambuke ku luzzi oluli waggulu w'akabutobuto awo ewali langi eya yellow gy'olabawo, era geetooloozeewo gabeere nga galinganga gayita mu stream nga woonaagamba nti waliwo omukwesese gw'amazzi nga bajjajjaffe we baakolanga enzizi zaffe ez'edda nti zibeerako olukoma then ne wabeerako omukwesese okutambuza amazzi. So weetoolooza amazzi ago amamyufu then gagende ku luzzi olw'oku mutima oluli parallel n'omutima era ogeetoolooze awo olaba oluzzi olwakako kiragala, geetoolooze then w'ogaggyaawo gatwale ku luzzi olw'okamiro w'olaba ewali blue. Nawo weetooloozeewo amazzi ago amamyufu then omale ogatambuze ogateeke ewali oluzzi olw'akakobe olwa eriiso lyo eryokusatu oba eriiso lyaffe eryokusatu lye tukozesa nga bakatonda, era geetoolooze then gayambuke ku kawompoko. Kawompoko kwe kutudde oluzzi olwa gye tuyita engula ey'obwakatonda bwo, kubanga obwetwaze tewaliwo alina kukufuga, y'ensonga lwaki mu dimensions zetugendamu mugenda kulaba nti tugenda kubeera nga tubeera ne kye tuyita chiefdoms. Chiefdoms ezo ze tukozesa nga bakatonda abeetongodde okubeera nga tutandika okuzimba obwakatonda bwaffe. So obeera weetongodde kubanga oli katonda owannaggwano. So weetoolooze ku ngule eyo gy'olaba eriko nga oba ewali akawompo w'olaba ewali era ekimyanso kala endowooza eya pinka. Weetooloozeewo amazzi aga red then gagende ku kye tuyita olusaniya olugattaganya omwoyo gwo, then weetooloozeewo nawo, then ekyo kye bayita okuwotalinga oba kye tuyita okufukirira ensigo eya bulamu esobole okubeera nga etambula eyite kasita oyita ku mutima test ey'ekiseera kino obeera omaze, kubanga solar flash ejja egenda kubeera nga emeasuringa muntu yekka alina atuuse ku mutima n'okudda waggulu. So vibrations eziriwo nti ate abeera tatuusizza ku luzzi olw'omukaaga abeera emusalako busazi. So task yaffe nze naawe abeera ayize naawe yigiriza omuntu omulala twekwate ku mukono abantu baffe basobole okubeera nga at least bafuna ekirabo kino basigaze just treatment ez'abakama baffe naye nga at least tebazze ku planets ndala kufuna misomo mirala. Ekisooka position nerabidde nti nga tonnaba kutandika misomo gino oba nga tonnaba kutandika kiki kyokola olina okusooka okumala okukkiriza obwakatonda bwo nti oli mwana wa tata tonda ne maama Namugereka. Eyo priority number emu. Tewaliwo agenda kuyita mu kasengejja
nga takkiriza bwa busikaabwe. Buli agamba nti taata Tonda ne mama Namugereka yazaala Kabaka Bulamu yekka, abasigadde oba biki sikitegeera. Nga gwe kennyini omanyi ng'Omuganda nti Kabaka Bulamu mulongo baamuzaala n'Endawula. Kati gwe olaba kijja nti Katonda kitaffe ate yazaala omuntu omu, yazaala omwana we omu yekka, kyokka nga baazaalibwa babiri n'Endawula. Bwe babeera nga katugambe nti kale maybe tutwale peye yasooka. Ffenna tuli baana ba ndeemu, ffenna tuli baana ba kitaffe Tonda ne mama Namugereka. Ne vampire zennyini ezikola ki nazo baana ba bazadde baffe. Difference eriwo nti zo ziri light yokka, tezirina kwagala taata oba kye tuyita separation eya taata ku maama ze bayina. Kati tasiki yaabwe yakuzuula basobole okuzuula maama, kye bayita okwagala, then badde mu bumu obwa trinity entuufu eri taata maama n'omwana. Kitegeera bwe bw'obusatu obutukola. So tumaze okufukirira ensigo. So ng'ozibiriza era zaayo emirandira mama Natimba. Ekigere ekimu ekiriko emirandira kyo leka kituuke ku mazzi agaliko, gwe kennyini teekawo oba tondawo amazzi mu mama Natimba ag'akakobe amalala nga ga kiragala. Gwe kennyini londako omugulu ogubeera gusika amazzi ago aga kiragala n'agakakobe. Kiragala ne kakobe. So gasike gagende mu luzzi olusooka lwe luli ku bitundu ebyekyama. Geetoolooze amazzi ag'abiri gatambule gadde ku luzzi olwokubiri oluli kabutobotoko oluli I mean mu kiwato kyo. Then geetooloozeera gagende ku luzzi olwokusatu oluli kabutobotoko. Weetoolooze era gatuuke ku luzzi oluli parallel n'omutima. Laba colours ezo bbiri zonna ng'oziraba zeetooloola. Kozesa obwakatonda bwe obw'ebirowoozo nga bwe twasoma mu musomo ogwaggwa. Weetooloozeera amazzi ago abiri, then gagende ku luzzi olw'okamero. Weetoolooze era amazzi ago abiri aga kiragala ne kakobe gagende ku luzzi ku liiso lyo eryokusatu. Muzungu kyayita Horus eye, eriiso eryokusatu lye baba bagamba nti simanyi liiso lya sitaani. Baali bagamba gwe toli sitaani. Weetoolooze ogende ku luzzi oluli ku kawompoko, colours ezo ebbiri, eya green n'eya kakobe. Weetooloozeera ogende ku luzzi olw'okukawompo. Otuuka ku kawompo era weetoolooze ogende ku luzzi olw'olusaniya. Then otuukawo era weetoolooze oluleke lugende, kubanga enzizi zibeera nnyingi, kubanga tulina dimensions 352 ffenna gyonna gye tuli, naye obeera okyusiza just forms. Bwe tumala ekyo tugenda kudda mu kugabiriza. Tusooke tugabirize maama Natimba.
ne kitangaala kyaffe naddala mu kiseera kino. Kwata omukono gwo ogwa kkono, omukono oba oguliko omutima gwo gukwate ku mutima, then otuuseeko omukono ogwa ddyo gutuule ku mutima gwo. Ng'okozesa ebirowoozo byo, laba ekitangaala eky'ezzaabu nga kiyita mu mukono ogwa right oba ogwa kkono guli waggulu, kiyitemu kigende paka ku mutima. Ekitangaala ekya zaabu kigende paka ku mutima. Kankibateereko wano ndowooza nakyo mukirabe. Ekitangaala ekya zaabu kyenjagala muteekeko. Ekitangaala ekifaanagana nga bwe kityo kireka kiyitewo kibeere nga kiyingira ku mutima gwo, kiyite ku mugulu gwo ogwa left, kiyingire mu maama nattimba, then kiyingire mu maama nattimba, then kive mu maama nattimba kiyingire mu mugulu gwo ogwa right, kigende paka ku kawompo. Kikole okumala akabangako. Beera nga osobola nabagamba okutambuza energy zino weefuula nga mwana muto. Kitegeera gwe tambuza, lemerako tambuza ekitangaala ekyo ky'olaba. This time leka kiyite, kubanga eyo gye mbaweereza just shield gy'okozesa okwekuuma eri amaanyi amabi galeme kubeera nga gatuuka ku mmotoka yo gy'oyambadde. Then kansuubire nti muli kutambuza masannyalaze ago aga gold oba zaabu gayite mu mutima nga gakiya maama nattimba, then gamale gayambuke gakomewo gayambuke mu kuguluko, gayambuke paka ku kawompo. Process ebeere a bit continuous, ebeere nga yeeyongera yo. Kati tugenda kudda ku kakobe, nayo kangibateerewo. Omuliro gwa kakobe nkozesa omuliro ogufaanagana nga bwe gutyo. Leka labanga olaba line ey'omuliro ejja era eyita mu mukono gwo ogwa right, guyingire mu gwa left ogukutte ku mutima gwo, then guyite mu mutima gukkirire mu mugulu gwo ogwa left paka mu maama nattimba, then guyingirire amasannyalaze ago oba ekitangaala ekyo kiyingire mu mugulu ogwa right paka kawompo. Omuliro gwo mu kiseera kino kye tuli mugenda kuba era tusaba nnyo tubeere nga tugukozesa nnyo ku lw'okuba nti omulabe w'amaanyi nnyo okusobola okubeera nga agenda n'abantu abalala, tayagala kugenda yekka. Kubanga katwatuuse ku level ezijjawo vampires okusobola okubeera nga we zibeera nga zivudde mu shields zaazo, kubanga n'amasannyalaze era very soon gagenda kubeera nga ga penetrating shields mwe zeekwese zisobole okubeera nga zijjibwamu n'ekitangaala. So naye kati wabweru tekikyasobola kufuluma. So naawe kennyini weeteekeko ekitangaala kino, bino biki ebibadde bikolebwa bijiinijiini ebyo abantu bye bagula ebitiititi ebyo bye bagattagatta, ndowooza bikifaalu nabyo bigenda kubeera nga bifuluka mu kiseera kino. So ensonga lwaki
tuba advising nga mukozesa ekitangaala ekyo. So mukikozesa nnyo bambi okubeera nga mukiwa maama waffe kubanga tuli kimu naye ate nga naffe wetweyamba. Yes. Weewaawo kansubire nti ekyo kiwedde. Kati nsaba sa ekikoowe ng'ozibiriza sa ekikoowe ekya zaabu. Breathe in zaabu ofulumye ekitangaala ekyeru. Sa ebikoowe bibiri. Then laba nga oyingiza ekitangaala nga kiyita. Laba nga oyingiza ekitangaala nga kiyita ku kawompo kiyingira ku mutima. Ekitangaala ekya zaabu leka kiyite ku kawompo kiyingire ku mutima. We kiyingira ku mutima leka kisaasaanire omubiri gwo gwonna. Leka kisaasaanire omubiri gwo gwonna. Ebintu bino mubikole buli lunaku mugenda kuwulira energy zino nga zitambula mu muzimu gwammwe. Mu lubereberye oyinza obutakiwulira kubanga jjukira enzizizo ziba zimaze emyaka n'emyaka bukyanga ovanga kuva mu njazi n'ofuuka omuti n'ofuuka ebisolo n'ofuuka ekinyonyi obadde tobyactivatinganga. Kitegera. So birwawokko naye woolemerako otuuka ekiseera n'otandika okubeera ng'oziwuya zennyini nga zitambula. So tambuza zaabu ng'atambula mu mubiri gwo. Leka nziremu era ndowooza mbateerewo ekifaananyi ekyo ekya zaabu. Tambuza zaabu afaanana bw'atyo nga bw'ayita mu mubiri gwo ng'okozesa obwongo bwo. Then kisobola nakyo okubeera ekirungi weetekeko olukomero olwo olwa zaabu w'otudde. Weetekeko olukomero olwo olwa zaabu w'otudde nti wabeerawo amaanyi gonna ag'ekizikiza agatayagala kubeera nga weezuula then gabeera gakuma bukomi ku lukomero olwo lw'obeera weetaddeko. Kale kansubire nti tumazeewo awo. Then genda ku mutima gwo teekawo omuliro gwa kakobe gwenva okuggyako. Teekako omuliro gwo gwa kakobe. Leka laba nga gwaka ku mutima gwo. Laba nga gwaka ku mutima gwo. Yasa omuliro gwo gwa kakobe ku mutima gwo. Yasa omuliro gwa kakobe ogwo ku mutima gwo. Then laba ng'ogutambuza ku mubiri gwo gwonna, mu mubiri gwo gwonna. Laba ng'ogutambuzaamu. Laba ng'otambuza omubiri ogwo, manya omuliro ogwo ogwa kakobe mu mubiri gwo gwonna. Kansubire nti ogutambuza. Omuliro guno twandibadde kirungi nnyo at least buli w'oba ogenda okwebaka, buli w'obeera wakazuukuka, at least obeera ng'ogenda kwebaka gutambuze mu mubiri gwo ate leka gukoleere ne mu ruumu yo yonna gukoleeze. Then ne mu mubiri gwo kwennyini gukoleeze kubanga guyamba okubeera nga gugoba ge tuyita amaanyi ag'ekizikiza oba negative energies. Yes. So leka gubeere ng'ebiseera ebimu ofunaayokko n'obudde ne guyita ne mu nzizizo ezo osobole okubeera ng'ojjamu negative energies zo accumulatinga over time. Kansubire nti mukimaze.
kati ddawo ku mutima teekawo ekitangaala ekya zaabu naye genda this time togenda ku mutima naye genda ku luzzi oluli parallel n'oku mutima laba ng'ovaamu ekitangaala ekya zaabu nga kisaasaanira ensi ku luzzi olw'oku mutima laba nga ovaamu ekitangaala ekya zaabu nga kisaasaanira ensi kubanga ye ggwe Katonda eyaleeta oba alina okuleeta ekitangaala gwe nange ekitangaala ekyo leka kisaasaanire ensi eno kyekyo kye babasomesa nti ekitangaala kyange ekyo kiri kya buli kinnoomu si Kabaka bulamu yekka naye buli kinnoomu alina okubeera nga akisaasaanyiza eri ensi weewaawo so kati tugenda kudda ku kuzzaamu kuzza bwa musoke bwaffe kubanga wano we tuli oba mu universe kwe tuli efugibwa bwa kiwanuka so tugenda kukozesa oba tugenda kukomyawo obwa kiwanuka bwaffe kubanga ye nannyini mubiri gwaffe inanyini mubiri gwaffe nsaba agenda ku luziro olusooka tugenda kuggula ze tuyita 7 seals of God namuziga z'obwa Katonda obubwo ze baba bagamba mu revolution ze baba bagamba nti simanyi nti enkomerero eribeze simanyi Kabaka bulamu aliggula simanyi enzizi omusanvu ez'obwa Katonda ziri munda mu ggwe so kati ze twagala okubeera nga tuzigula essaawa zino nga tukozesa blueprint ey'obwa Katonda bwo mwe baatukolera ffe nga yenjuba oba mu bwakiwanuka so genda mu luzzi olusooka oluli mu kitundu ky'ekyama yogera ebigambo bino ndi bumu kati neddiza era nfuna amaanyi g'obumu n'enkolagana yange ne maama nattimba ne taata nattimba ne taata settimba ne taata settimba kubanga twavudde mu separation kati tuli mu kugatta amaka kitegeera maama nattimba asobole okubeera ng'akolagana ne settimba naye kyava kusalawo kwaffe nti twasalawo okubeera nga tuva ku butonzi obutuufu tewaliiwo yeetengeredde naawe kennyini kw'oli awo olimu ekisajja n'ekikazi oba olimu ekikazi n'ekisajja so laba nga olaba enjuba ng'eri mu luzzi olusooka enjuba giteeke mu luzzi olusooka yeetooloole laba nga yeetooloola then yeeyongere okubeera ng'egejja weegejja eyabike egende mu luzzi olwokubiri kankomyewo oluzzi wano weetoolooze enjuba egende mu luzzi olwokubiri nga lwe luli mu kiwato kyo kansubire nti otuuseewo mu luzzi olwokubiri yogera ebigambo bino ndi mutonzi omutukuvu okuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwange kati neddiza era nfuna obwa Katonda bwange neddiza era nfuna amaanyi g'obwa Katonda bwange era ntonda eddembe n'omuyiika okubweyagaliramu n'abalala bonna laba era nga enjuba ogyetoolooza mu luzzi olwo olwokubiri oluli lw'olaba nga olwaka zaabu weetooloozeewo enjuba ebeere nga yeeyongera energies zibeere nga zeeyongera then zaabike zikutwale ku luzzi olwokusatu oluli kabutobuto weetoolooze
osobola n'okuvuuma nabagamba bino ebintu mubijjeemu okuzannya ne wekibeera kuvuuma oyina kweyisa akyana kito ensonga lwaki mwawulya kabaka bulamu ng'abagamba nti alisikira obwakabaka bwa Katonda ali yeefuulanga mwana muto bikola ebintu bingi abeera teyeekuluntaza abeera teyeekuza abeera teyeemanyi so toddangaawo n'olowooza nti oyina knowledge eno nti oli wakabi nnyo buli omu ali nga ggwe ky'oba olina okukola kugabana ng'omwana muto kugabana ekyo ky'olina n'oli naye asobola okubeera nga afuna ekyo ky'oli oba kyewazuula ye kyabadde tamanyi kubanga naye kimutuddemu. Wetoloze oluzzi olwo kansubire nti enjuba etambudde ogitwale ku luzzi olwokusatu. Yogera ebigambo bino kansubire nti otuuse ku luzzi olwokusatu. Yogera ebigambo bino: ndi bumu obutuukiridde mu nze, kati neddiza era nfuna amaanyi g'obwakatonda bwange obw'omunda, era nfuga empulira yange ey'obuntu, era neddiza obuyinza eri byonna bye njagala mu bulamu bwange. Weetolooze era enjuba okweyisa ebirowoozo byo olabe nga yeeyongera ekutwala ku luzzi olwokuna olwo lwe luli parallel n'omutima gwo. Kansubire nti otuuseewo. Kale wobeera otuuseewo ku luzzi olw'okumutima olwaka kiragala. Yogera ebigambo bino: ndi maanyi g'obutonzi sa ekikoowe, ndi maanyi ag'obutonzi sa ekikoowe, njagala kitange Tonda ne maama Namugereka, kati neddiza era nfuna empulira yange n'obwakiwanuka bwange munda mu nze, era nfuna era nvaamu amaanyi g'ekitangaala n'okwagala, era nvaamu amaanyi g'ekitangaala n'okwagala. Weetolooze ku luzzi olwo olw'okumutima. Then laba nga amasannyalaze ago geeyongera, enjuba yeeyongera obunene ekutwala ku mukwesese ogw'oluzzi olw'okukamiroko. Kansubire nti otuuseewo. Yogera ebigambo bino: ndi kwagala okw'obutonzi bwonna sa ekikoowe oba kye tuyita breathing sa ekikoowe. Yogera ekigambo njogera. Yogera nze emirundi esatu kye tuyita I am. Nze emirundi esatu. Nze. Kati neddiza era nfuna amaanyi g'okwogera n'okweyabya. Ndiyogera amazima gange nga seetiiriridde muntu yenna. Weetolooze enjuba ku luzzi olwo olwokutaano. Then luyabike lukutwale ku luzzi olw'omukaaga nga lye liiso lyo eryokusatu, we wali kala eya kakobe gye mulaba mu kifaananyi. Kansubire nti otuuseewo ku liiso lyo eryokusatu. Yogera ebigambo bino: ndi kweyabya okutuukiridde sa ekikoowe oba kye bayita breathing sa ekikoowe. Yogera ekigambo ndaba, then oddemu ebigambo
nze emirundi esatu. Nze emirundi esatu. Kati nfuna era kati neddiza era nfuna amaanyi g'emmeeme yange ey'omunda. Kati neddiza era nfuna amaanyi g'emmeeme yange ey'omunda. Weetoolooze enjuba era mu luzzi olwo omale amaanyi geeyongere gagende ku wali akawompoko. Akawompo kano gye mugenda mu maaso mugenda kubeera nga mukawulira nga ne wobeera weebase owulira nga waliwo ekintu nga kiringa ng'olusoke nga lulinganga nga ne wobeera weebase bw'oti owulira olusoke nga tunaba otulo nga tetunaba kutwala owulira olusoke nga lwetooloola ku kawompoko. So totya ebeera process ya bakama baffe nga bakuyamba okubeera nga ogguka okuyambuka waggulu okusisenkana oba okukwasaganya bulungi n'omwoyo gwo. Kansuubire nti otuuseewo ku kawompo. Yogera ebigambo bino. Ndi kitonde ekituukiridde era ekigezi sa ekikkoowe oba kye bayita breathe in. Yogera ekigambo ndi. Yogera ekigambo nze emirundi esatu. Kansuubire nti omaze. Kati neddiza era nfuna amaanyi g'omwoyo gwange okwasaganya ensigo y'obujjajjange ng'entabiro y'amagezi gange. Era sa ekikkoowe laba nga enjuba era yeetooloola ku kawompoko eyambuke paka waggulu ku lusaniya. Mukyala Akiiki ng'olabye obwedda weetuli. Kansuubire nti otuuse ku lusaniya. Teekawo era enjuba weetoolooze. Yogera ebigambo bino nga tonaba kutwala waggulu. Ngatta era nnyunga obwamusoke bwange ku ntabiro y'amagezi g'obutonzi bwonna. Era kati neemansula amaanyi agatatuukiridde mu bw'ekitangaala n'ekisa. Agatatuukiridde mu bw'ekitangaala n'ekisa sa ekikkoowe breathe in. Then laba nga enjuba yeetooloola ku lusaniya oluli wagguluko ku mutwe gwo. Then ogate gyeyongere mu nzizi zeeyongerayo ezo olizikola ng'omaze kusooka kumala kuyita ate mu aliiro gwe tuddako ogwokutaano okusobola okubeera ng'odda mu bwakatonda bwo ate obwa dimensions ki endala. Ekirala kyensaba muteekinga obudde okubeera nga nakyo mukizigula, okubeera nga buli lunaku mutonda kye tuyita nakisomesaako kye tuyita obulamu obutaggwaawo obwa namba 8 ng'okozesa oluzzi olw'oku mutima nga w'owandiika ng'oyita emabega then neeyita 8. Osooka katugambe nti woba owandiika namba 8 eno gisoose nga eyita ng'etandikira ku mutima neeyita emabegawo your back, neeyita emabegawo neeyita ku bwenyi bwo neekomawo ku mutima then nekkirira ku luzzi olwa wansi olwa red then neemala neeyambuka ku mutima gye bayita infinite oba gye bayita obulamu obutaggwaawo. Ekintu kino mukikozese munoonye omusomo ogwo gwe nasomesa ku
infinite weetondemu ebintu bino tubibagamba nti level gy'olimu kyosiga ky'okungula ebintu by'otonda over time by'ogenda okubeera ng'okungula so wandibadde nga buli kiseera obulamu obwo butaggwaawo obukozesa buli lunaku okubeera nga weeteekamu ekitangala munda mu ggwe weeteekamu okwagala weeteekamu obulamu weeteekamu eddembe weeteekamu essuubi weeteekamu ekisa weeteekamu omuyiika weeteekamu okukkiriza okutukuvu weeteekamu obumu weeteekamu amazima n'obwenkanya weeteekamu obukkakkamu kitegeera n'engeri yonna yonna eri positive olina ogiteekamu luzzi olwo then n'oluzzi olwa kabutobuto kubanga oluzzi olwo vampire lwebadde ekozesa okubeera ng'etumanipulatinga lwe luzzi olw'obulabe ennyo olutuddemu omululu olw'akabutobuto ako oluzzi olw'okubiri w'oteegendereza y'ensonga lwaki we baali nga bakyusizza nga bataddewo enjuba nti buli we twatuuka ku birthday yaffe omwezi nga gujja nga gusiikiriza enjuba oba nga gutuula mu kiseera enjuba bulamu waalina okubeera ng'azaalibwa munda mu ggwe then ng'enjuba eri kubanga baagiteeka buteesi ng'erina energies eziri negative ng'etta amazzi go kati ekirala ne bakumaking okulaba nti olya nnyo kyokka nga ku birthday yo tolina kulya nnyo gwe kennyini ne wettira amazzi go ag'obulamu kwe kutandika okubeera nga twatandika okufa amangu mukitegeera so egundi eyo ey'okusika amasanyalaze emanyi ey'okutondawo amasanyalaze ago olina okukibeera nga ossa emirundi eneena buli w'oyita oba buli ky'otonda ossa ng'okozesa either osobola okukozesa ekitangala kya musoke oba ekitangala kya zaabu kyonna ky'obeera oyagadde naye mu nzizi ez'ebbiri olina oziprogramming ennyo buli lunaku ffe tuli kompyuta naye ffe ffennyini yeffe tweprogramminga yeffe tweteekamu ebirungo naye ekisinga mu byonna ng'Abaganda bino ebintu mbayambako oba kubakwasizaako kulaba nti tuyita ebigezo tusobola okubeera nga tusuumuusibwa at least okutuuka ku luzzi olw'okumutima naye priority yo eri kusooka kutegeera n'okutambuza ensonga z'abakama abo mugende musamire abafunye chance muddeeyo musamire abakyali muteekeewo at least obusinziiro nakibagambye eggulo kitegeera era mugenda kwegendereza nti obubaka kati ennaku zino bwe mufuna abasajja babagamba n'abakazi babagamba nti obudde musigaza butono kitegeera tusigaza obudde butono so abalowooza nti nja kusooka kumala kudda waka omanyi ddi tetumanyi naffe nange simanyi tewaliwo amanyi okuggyako kitaffe tona ne maama Namugereka mpozzi ne bajjajja abali mu ranks eza waggulu 7 kitegeera so tewaliwo amanyi kiki kiddako naye nga njagala omanyi nti tuli mu feezi ezisembayo ez'amakyusa nsaba tusabe essaala eno ey'okubeera nga tukomyawo okujjukira baganda baffe abatudde mu munyenye oba obujjajjaffe okutambuza amasanyalaze ago mbadde nsaba buli kiseera beera ng'okikola buli lunaku era nga we nabagamba ku musomo ogwaggwa mbeera ng'okikola buli lunaku ndowooza zino vidiyo ebbiri zijja kubamala okubeera nga muzikozesa okubeera nga mupracticinga so Sunday ejja ndowooza sijja kukomawo kye nali njagala okulaba nti at least mbakwatakwatako ku mukono musobole okubeera nga mutegeera engeri nga we balina okubeera nga bakikola so tugenda kusaba essaala eno ekujjukiza obwakatonda bwo yogera ebigambo bino
nzijukira ekitangala kyange n'amaanyi gange agantuddemu amasukulumu. Nzijukira amazima gange agantuddemu era nkoowoola amazima gange agagali munda mu nze mu butaffaali bw'omubiri gwange era nkoowoola ekitangaala n'okwagala okutaggwaawo okwo okuntuddemu era nkoowoola amazima g'obwakatonda bwange ow'obulongo bwange mu kitangaala n'okwagala obuntuddemu era nsaba amazima gange gasobole okubeera nga ganjolesebwa gakke mu kyombo ky'omubiri gwange mwe ntudde. Nkikola kino nsobole okubeera nga nnyambibwa mu makyusa ge ndimu olunaku olwaleero n'amakyusa ga maama wange Nattimba ne Sseŋŋendo kwendi era nkoowoola okujjukira kw'abaagalwa bange bonna n'emikwano gyange gyonna egitudde mu Munyeenye. Nkoowoola okubeerawo kwange n'obulongo bwange obutudde mu Munyeenye. Nkoowoola obujjajjange obutudde mu Munyeenye. Nkoowoola bajjajjange n'abaagalwa bange bonna abatudde mu Munyeenye. Nkikola kino nga nnyimiridde mu kwagala n'ekitangaala ekisukkulumu era nsaba nga mpa olukusa okubeerawo kwange nsaba era nga mpa olukusa okutegeera kwange okw'omunda kusobole okubeera nga kukomezebwawo era nsaba nga ndagira omulongo wange komyawo okujjukira kwange eri abaagalwa bange bonna abatudde mu Munyeenye era nkisaba nga nkikola kino nga nnyimiridde mu kwagala n'ekitangaala ekisukkulumu nsobole okubeera nga nnyambibwa mu lugendo lwange luno lwendiko olw'amakyusa nga nzira ewaka. Mbawa okwagala kwange n'okwebaza n'okusiima. Mpa okwagala kwange n'okwebaza n'okusiima eri bajjajjange abatambudde nange mu lugendo lwange luno lwonna okutuusa olunaku olwaleero nabakyatambula nange okutuusa wentuuse kati. Weewaawo. Ndowooza byebyo ebyolunaku olwaleero. So mbadde nsaba ebintu bino mubeere nga mubikola nga buli nnaku. Weewaawo okuggyako mpozi nga waliwo omuntu ayagala amanya ayinayo ekibuuzo kyonna then naye wekitabeerako then njagala kukomekkereza. Essaala yonna ya bonna ya mwenna. Nkyalamigadde essaala eyo ya bonna ya buli kinnoomu alina okugisaba okuggyako abaana abato bo beebyabwe bikolebwa nga beebase. Abaana abato buli we beebaka bafuna meeting bagenda ne bamiitinga ne bakola meeting ne bakola process ezo. So bo engeri we batanaba kwesayirawo bo emyoyo gyabwe gigenda ne gikola meeting ne gikola practice zino kubanga jjo teginaakubeera nnyo polluted na kizikiza kyetwakamu oba kyetubaddemu. Weewaawo okuggyako mpozi nga waliwo alina ekibuuzo. Weewaawo. Waliwo alina ekibuuzo oba waliwo ekibuuzo kangira nkubayo ndowooza ka music nga we nninda ekibuuzo alina ekibuuzo kyonna. Musajja w'abamweya n'asonze omulangira omunyuvu
sipanga byefumba sana ne mwebaza Katonda lugaba yeyamba byefumba omutuku n'enfumba n'empumya ize fumbiro ndi wadde obudde n'enjiwoobeza mwesimbe emmere y'abamwe yanajjajja amatira abamwe yanankuyita ku mwanjo weekwagala okumpi jjajjava muwaffe twetaaye nze njagala muwane kyasaana omutaka w'ekasengejje mukwano gw'abangi mu ggwanga jjajjanga atabaalira abaavu jjajjanga atabaalira abaavu maamu omulangira osaana kwagala nnyo jjajja akulazekiru wattaku jjajja pamweyana anywa bikuba namwewuunya jjajjange pamweyana abamweyuna oyamba n'obawedde ebiragoyo okolaba okoledde bangi muyinza muomulangira omulangira bbangu tebakusoota wampanguse ebyali binnyika jjajjange kati nange jjajjange pamweyana abamweyuna oyamba n'obawedde ebiragoyo okolaba okoledde bangi muyinza muomulangira omulangira bbangu tebakusoota wampanguse ebyali binnyika jjajjange kati nange ndi muntu by'obuwangwa byawane wadde tulina pamweyana omusango ogusakula ensimbi yenannyini ensimbi mu atendezebwa gulumiswe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka Abango Obwangu Obuwangire bwabwe. Naalongo Nakabuye obuuzizza omanyi otya nti oyisizza mu luzzi olwokusatu. Basically kye twetaaga lwe luzzi olwokuna. Omanyi otya nti oyisizza mu luzzi olwokuna? Kasita otandika okuwulira olusannyalaze naddala kasita otandika okuwuliriza olusannyalaze ku bwenyi bwo omanya nti waluyitako dda, oba si kyekyo omutima gwennyini gutandika okubeera nga gukuba nnyo. Ekirala w'otuuka ku luzzi olwokuna ku mutima ofuna kye tuyita kamunguluze ne appetite ekufa. W'obeera ng'olidde nnyo emmere ekomawo oba lussa amaanyi go gakka n'obeera ng'oweddemu amaanyi n'owulira obunafu munda mu ggwe. Kubanga jjukira omutima gukola nnyo ku controllinga omubiri, so gunafuwa kubanga gubeera gufunye amasannyalaze amapya ate nga tegannaba kumanyiramu. So awo otegeerera nti oluzzi omaze okubeera ng'oluyitamu. Naye ekyangu okubeera ng'onotisinga w'obeera nga toyisemu ebyo byonna, kubanga abasinga byonna basobola obiyitamu, naye w'obeera nga tonnaba konfaminga eriiso liri tolina w'osobola kutuuka ku liiso lya kusatu kubanga ddyo kyangu kuliwulira kubanga buli kiseera libeera livuumeera nga wonaawulira olusannyalaze oba n'owulira obwongo nga bulimu amasannyalaze agatambula ng'owulira amasannyalaze geesooza, okitegeeza nti obeera omaze okuyita ku luzzi olwokuna kubanga yeebeera gateway gassaganya obwa Katonda wo. Mukyala Namigadde weeyoteze nnyo. Ekirala tokkiriza kutya. Vampires zino zaateekawo ekirwadde ekyo kisobole okubeera nga kikuteeka mu kutya. So lekerawo okubeera ng'otya ebyo byonna bye balimba mu mawulire. Weewale amawulire, weewale ebintu byonna ebikuteeka mu kutya. Bwe kibeera nga kyetaagisa kwewala politics sooka ogira omwewala paka ng'omaze kuwona. Naye ndaba oluddewo nnyo okuwona. Waŋŋambako kuva mabega nti ssenyiga akuluma. Weeyoteze emirundi 3 olunaku. Funa Cipro, funa ne eddagala lya ssenyiga. Naye ng'ekikulu mu byonna kutya. Baakireeta kutya kubanga zino energy zennyini eza ascension zezireeta ssenyiga oyo. Kati zo ziri vampire zaategeera nti waliwo ekirungo ekijja
ekyobutonzi kati tubatadde batya mu kutya ensonga lwaki babateekako ne kapisito kana ak'okuliisa ebyokusatu libeere nga balirwaza oleme kuyimuka kati buli we bakuteekako kapisito abadde ayimuse mu bwakatonda bw'ate ng'oddayo wansi kubanga jjukira ebeera programu ya negative forces eziyita mu kapisito ako ke bakuteekamu kitegeera so weeyoteze nnyo then lwanyisa okutya buli kiseera buli w'obuulira nga olina okutya mu mutima gwo beera ng'oyogera ebigambo bino ndi kitangaala ndi muwanguzi ndi kitangaala ndi muwanguzi ndi kitangaala ndi muwanguzi then lowooza ku ekitangaala ekyakakobe nga kikuyingira mu mubiri gwo oba nga kikwetoolodde ojja kuwangula weewaawo bw'obeera nga owulira amasannyalaze ago then wakiyitako weewaawo kale bannange mbeeyanziza kusobola okubeera nga mumpadde akadde kammwe ate nsaba nammwe mukole omulimu gwe gumu kusobola okubeera nga mukwasizaako bakatonda bannaffe tusobole okubeera nga tweyagalira mu bulamu buno obw'ekitangaala weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbasindikira omutima gwange akuume atakuumira mpeera